Okuva oluguudo lw'Ebusaabala bwe lwaggwa okuyiwa kolansi, essanyu abatuuze n'abatambuze baako lye baafuna ate lyamaliriza libafuukidde amaziga. Obubenje obutatadde bwatandika okugwa ku luguudo luno ssaako n'amazzi agava mu kagga akayitibwa Kaliddubi ne ganjala oluguudo lwonna nga ne ku lw'Entebbe gaatuuka. Kati olwaleero abakulu okuva mu kitongole kiyunula beevumbye akafubo n'abakulembeze b'eggombolola ya Makindye Ssaabagabo ko n'Abachina abazimba oluguudo luno okubaako bye beegeyaamu. Oluvannyuma balambudde ebifo ebyemulugunyizibwako abatuuze omuli emyalo eminene gattako n'akagga k'e Kaliddubi. Abatuuze n'abakulembeze be basanzeewo wamma bongedde okubasigira ekifaananyi ku biki bye bayitamu era ne basaba yunula okutereeza omwala guno okwewala ebiyinza okuddirira. Kakati eyo gye nkugamba nti yeetaaga okutunulako na wano ng'obudde bukyali kubanga bigenda kuleeta ekizibu naffe omulundi ogwokubiri. So tukkirizganyiza n'abayunula nti buliije zonna ze bakola mu Busaabala Road zibeerenga nga zibulungi ate nga mpanvu bulungi nga zisobola bulungi okutambuza amazzi mu bungi bwago. Bano era baagala mbagirawo n'obubonero ku luguudo luno gattako obufunfu oba humps okukendeeza ku bubenje obulweyongeddeko. Kontrakita atulaze nti tebannatuuka ku ddaala kyatugambye siteepu eyo eyitibwa road furniture balina okuteerako signposts n'okuteekako humps nga bwe zandibadde zibeerako. Naye meeya abasabye waakiri bateekewo humps eziri temporary tusobole okukendeeza ku sipiidi. Kyokka kati mu kulambula beewuunyizza okusanga nga abatuuze abasasula okuvaawo nga lukolebwa okuba nga bazimbyewo n'ebizimbe bipya. Bali compensated naye ate bwe bamala balinga abeerabidde. Basajja battu ne bakyala battu bate batandise okuzimba yunula ate weyabawa ssente. Therefore, it's a government property. Bwe babanga bakusasula tukubiriza abantu baffe obutalwala mitima kubanga tujja enforcement ejja kujja tukole forceful demolition. Akulira ebyokuzimba munisipaali eno Engineer Wilberforce Mukasa alabudde abatuuze bano ssaako n'abo abeesenza ku kagga Kaliddubi nga bwe batagenda kuliyirirwa nga gutandise okugaziyizibwa. Tusaba abantu baffe abagusenzeeko baleme kuguzimbako kubanga amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde. Tetusuubira era tewaliyo compensation ey'abantu bonna abazimba okumpi n'omwala. Buli nkuba lw'etonnya enguudo ezisinga naddala olw'Entebbe amazzi gazanjaliramu ekitera okukosa ebyentambula wabula abakugu bamativu nti singa emyala gigaziwa bino byonna bijja kuba bifuuse lufumo.